Abalungi abaagalwa abatulaba mukwano mwebale tufollowinga kamba twaleko mu mboozi y'abantu bano ono ye Millicent famire y'omwami we yafuna obuzibu omwami oyo gwe mulaba omwami oyo n'akutuka spine yakoonebwa Sinotrack era kyali intended omukoona ayina ne banne be yali nabo munange wande omwami oyo mukyala we n'asacrificinga ne yeewaayo buli kimu n'alabirira omwami ono n'abaana famire yonna ng'akola buli mulimu oguzze buli wamu ku kitundu n'asenya ku nku n'alimira abantu n'ayoleza abantu ebintu n'abooleza engoye nga kwegamba w'omuyita n'oba omuwa nnusu bibiri omulimu agukola n'oba omuwa 10 alabirira omwami ono n'abaana. Munange wande omwami ono ng'anoonya bw'asiima mukyala we nga MTN emugiftingayo ka bonus kaaki ka airtime gwe yasooka okuloozaako okkubira yali Hope Shifa n'ansaba mu surprisingire mukazi we. Eno nno ye surprise omwami ono bwe yambulira situation nti ali mu wheelchair ne mugamba ngenda kuwa offer nsurprisinge mukyala wo mukwebalize nga tompadde wadde 10. Munange ne tukola surprise era ayo gy'olaba lwali lunaku lwa surprise ng'omwami ono akonfessinga obulungi bwa mukyala we. Kati ne tubuuza omukyala ono nti tulinza kukolera ki nze Shifa ne ttiimu yange n'abagoberezi bange bonna abatulaba osanyuke. Omukyala n'agamba munange ne mukyala ke ewaffe maze emyaka 3 eno okuva omwami yafuna obuzibu siddanga kate bandabangako naye ne tukyalayo ko ne bakuba kukyala ne tubatwalira sukaali n'enkowoola abawagizi bange ne batukwatirako olwava mu surprise tandika meeting za mikolo guno nno gwolaba gwe mukolo Millicent introduces God. It was November 22nd lunaku olwo tetulwerabira awo nno nga tuli Kabaale gye bazaala Millicent abazadde ne tubatwalira ebintu ebitanyoomebwa ku buko omugole n'ayambala nga Hosh Fashions ye yamwambaza omugole n'adigidalaba omwami munange mukama n'atusobozesa Millicent introduces God 22nd November 2024 that was last year ng'olwo maze emyezi nga3 ngamba sisinkanye oba nabasinkananga mu August oba September around there munange omukolo no mwana afe enoka naye mwali oyo no ye sister wa God laba family ya Millicent laba tiimu yonna bannange laba omugole banayinze nanga onali sibitegeera omukolo munange litukola omukolo ogw'ekitiibwa ennyo ddala abazadde ne basanyuka. It was a miracle okuhinjirwa batuyita okwanjula bannange kyali kyamagero nnyo dengera omugole essanyu laba abantu b'omusajja abamuwerekedde kwegamba bwe njogera ku mboozi eno ndeeta amaziga bannange nze kyembagamba buli muntu social media girondewo oba ogisalewo oba ogikozesa abantu ba stranger. Millicent ono ku social media yafuna eŋŋanda yafuna emikwano tusobodde okugatta ekyalo ekiramba ne bayunitinga ne bafuuka muntu omu. Jane ne badde empanvu nange njizeemu bingi nnyo. Can you imagine bonus just mubumanyi bonus networks bwe zimanyi otugiftinga omwami oyo omuntu wegwe ekyamusookera ng'afunye ka gift ka airtime nga tasobola namwegulira yagamba kankubire Shifa aŋŋambira omukyalo ono nti thank you munange bwe twava mu kwanjula awe mutulabira omukyalo ono yalootanga nnyo okgendako emunyonyo ku Speak Resort ate omukyalo ono yaloota nnyo okulaba kino ye kyayita happy family ng'omwami we n'omukyala we n'abaana be bambadde ebifaanagana nga couple family. Munange bwe twava mu kwanjula bafaani bange ne bampa amaanyi ne baga Shifa kino ekintu tetukireka mu bbanga ffe bwe tukola ebintu tubiggusa wano nno nga tuli mu kutegeka mbaga. Embaga gye njogerako neeriwo nkya ku Saturday 26 April 2025 bannange ne tumukola make-up n'anyirira era awo nno mulaba ataddeko omubiri mmwe abatusapooti nze mmwe abakikoze bibebi binyirira nga tubaleeseeko out emunyonyo Commonwealth Resort awo nno nga tulina pre-shoot ya wedding yaabwe
n'aba Hypex Studios twasiiba nabo twakera bapiki nga balaba emboozi eyo mwagiraba ne tubaleetako emunyonyo era baasula mu Kampala baavaayo twabanonayo mu maka gaabwe yebakka Ddundu oyitana Wakiso munnange nga tubaleeta netugamba omukyala kino kyoloota okulaba Happy Family netumuleeta ng'akissanyu kantere amaloboozi ebisigadde mubyerabireko naye neebaza Katonda neebaza abatambudde naffe neebaza abaagaliza abalala essanyu neebaza omuntu asalawo okwerekereza n'aleetera omulala essanyu nkimanyi buli alina kyatodde weerekereza sigamba nti naye nze njize bingi Katonda yamanya gwalikozesa okyusa obulamu bwo ate Katonda yamanyi ddi bateereyo munnanga abantu bano ka conversation muwulire essanyu lye baaliko nebaza ttiimu yange yonna abanzikiririzaamu nebaza abawagizi bange mwebale kundaga mukwano mwebale kumpuliriramu mwebale kuntegeera twongere bambi tubasupporting buli alina kyasobodde yes nga munnange tubagusiza obulamu bwabwe basanyuke ebisigadde Katonda yamanyi munnange wano wonna Millicent yagamba obulamu butambulira ddala nga bwe yabubala ali mu birooto bye kyekyo kyayegomba okulaba yabyegomba ng'obbirabako ng'omwami we tannafuna buzibu era kyamusanyusa nnyo okulaba nti munnange abirabyeko wadde munnange ng'omwami we ali bw'atyo naye still Katonda bo bakiraba nti yabongera omukisa ogwokubiri bwe basi Katonda yabasinkanya shifa so mu nsi muno gwe kyolabanga ekitono ate munnange kyekirooto ky'omulala ate towuliranga bubi kwagaliza mulala gwe kyotannafuna nkimanyi ebisinga bye tukolera abantu oba essanyu lye tuwa abantu abalala naffe tetunnabituukako n'omukisa bwe gujjanga Katonda oli yamusobozesezza kituukeko kisapooti ng'okimwagalize tonyiga bunyinzi ogambe nti bo benjagaliza embaga nze njirina abasinga tetugirina n'essuubi tetulina oba tetumanyi bati bw'okiraba ku mulala kisanyukire bw'oba oyina omukono gw'osobola okuteekayo bo kigguke bagusize nze njize bingi nnyo mikwano Happy Family era munnange olunaku luno lwali lwa photoshoot studio photoshoot ku Hypex Studios awo Busabala Road najja nankumbi ya Cobbins Hotel we twasooka mu photoshoot then netujjako emunyonyo for dinner enkeera twakerera ku Aquarius gye twakolera outdoor photoshoot yaffe ye bannange kati awo tubatereza tufune ku bufaananyi awo nno munnange tumale tugende tufune dinner yaffe. It was such a beautiful moment. Abantu abalina ku mitima emirungi mukitegeera nti bw'olaba simayiro y'omuntu omulala nga bambi abadde mu bwetaavu nga kwegamba oba ki oba mu mbeera yonna nkitegeera nti nammwe mukiraba right now musanyuka naddala abantu abagoberedde emboozi eno from day one since last year. Awo Millicent nno bwe yamala otutereeza omwami we wagenda oliiremera naga omanyi shifa kansireyingeko kko bino ebyammwe byentera okulengera bye musireyinga kwegamba yasanyuka nnyo okulya kamere ng'alengera amazzi nga takikkiriza era munnange babbebi be twababuuza eno tuli wa bagamba tuli mu bire bagamba eno tuzzeeko mu bire munnange muliwa tuli munyonyo ku mazzi owasudiru olowooza munyonyo anti munyonyo liko abantu bangi ewasudiru wano wikira wali okukirira naye nga enjala ekuluma enjala ekuluma era batugye surprise okuba ssaawa tubadde mu ssaawa nga musanvu baku surprise nga simanyi gyendaga ate wengeza okutuuka ate neyanga surprise nga nde wano emunyonyo ewasudiri ku mazzi wano waliwo empewo yonna ekola eti ulanga kabe oyinza okulowooza kafaani naye nga mpewo fresh eri wano so abadde sitesi
kubebaza Shifane team ne brother Ibrahim webiri wano bebakoze ku nteekateeka eno nafe abagole tusanyukeko leero bazijja eddundu mu nfuufu ne baleeta wano fresh emiti gyonna tewali kanyonyi yonna akatera ai tewali oyira wena nga fresh air yokka yokka so ab'eddundu bambe batulabyeko nnyo leero nange ndi out outside wakola just out so katunyumirwa abagole tutandisa abagole bwebati bwe batandika ebintu paka nga 26 balaba tushananye bwe nga kati olwa 20 tugenda kubeera banna bina anti waffe tuteekamu ekyambo lwotwagwe tunyumya happy family tuli tuti happy family cheers yes cheers banna Shifane team everybody nyumwe everybody didala brother Ibrahim so much just twagala Katonda abatuwangaalize obulamu obulungi kyokka emwe tusanyusaako ebyaddala tuli basanyufu bannange njagala kuka fresh juice bayite n'ekyennyanja oba bakifumbye batabe bamanyi sobola kutuuka ku mazzi lisijja kyannyanja ojjukira nga nkwebuuzisa nti muli ebyennyanja sijuke ningamba naye kakati bintu byabadde byakyankalanyemu ningamba kati ekyennyanja kino bwera mwengenda kiriira waka eri ebuziga kumpi bandeeta wane we bisibuka waawo waliwo amazzi awo bakijjawo ne bakiteeka wali mu fulampe nitukirya buli ngenda kulya kyannyanja oba tebakifumbye mu ngeri ki kyenjagala wano ne fresh juice eri kirala wamahana bakuwa ekiriiro ate ekyokunywa lula wali ekyokunywa bakuweeta bakuwa amazzi bakuleetera akatunda bakuleetera akatunda oyagala kayu fresh agambye amanyi kyayagala agala kayu fresh Uganda fresh fruits ate ekyokulya tugenda kula bakweca kulya matooke kyanyanja nkoko nte buzi buji oyagala buji abagwe twagala kutuuka ku mukolo nga tunyirira nga tukoze skin nga tugezi ngamba nga appetite gyetulina ate nga yanjawulo mwewe olwokutuuka ku mukolo nga tulina appetite yakulya emmere nengeno nga ffe twakusedda nga tutandise kutereka vitamins nga naye bwe munaatuuka ku mukolo mugambe nti yes bano be bagule nga temujjako nti naye omukolo bayuuli kitegeera so kyekyo odalize kati kimere vitamini zijja tunywe ye mudekeni wali obutebe obenga osaliako ne kwovu oba bumwanyi naye byesitamanyi byosibirya kulya nemunyonyo batubyeko surprise bwe gusoose kujjayo kulimba kubi badasimanyiyo nowandegambye
eno Dubai ndene Dubai kubanga nandugambye nga tuli nyinyonyi nebambi nensama mishipa teko auto byene munyonyo ate mpulirayo buwulizi naye kati tuuseyo kulabonde bagamba oli mu katundu kaabwe bonna abali emunyonyo buziga ogenda kusula eno leero bakyaliddeko nyendeese eno ngenda kusula eno munyonyo taddeyo wakama minatuvako surprise kusula mubire leero kusula mubire mu baloodi eno tulambula batulambuza tulabe ku mami tulambuza genda tusonyiwa mami tusanzeeyo gwe twefaananyiriza twefaananyiriza tutegedde Bani abaana banyumye bano bali so beautiful mami agasana bambi naye yeebale ne mami shifa yataddemu zakutunga era wewakitwalanga eka kino tuli bakitereka mpaka wetufunira sente ne mami shifa nagakireete ino natukolera surprise yafamire omwana alina simairo ya ddade ono oba hana yayina hano alina simairo yani tatobe obugatto maama panaira babaana obugatto balina obukondo mutambulemu nga bafulawa gaalo nga tudde eno wembayimbira otebane mulayini emu nga mutudde kumira yes Mugambe, hi Mami Penny. We love you so much. Ani gwe mugamba? Mami Penny. Mumubuuzeeko Mami Penny. Kabinule waggulu. Ogambye kafudde temuli mazzi. Ningambye akafudde beda nkola bwezi. Kati nkola bwezi. Kumbe nakola bwezi. Ne bano banaabeerumu engalo. Tuddeyo balye food. Olowooza kafudde. Nze mbagamba temuli mazzi. Kamera. Jayo olugoye lwe. Gagenda wa? Agambye atya? Amazzi gagenda. Amazzi gano nga tuyiwaako nza gye gagenda. Olabyewo gagendawo. Mukiriwa? Wash your hands. Tatuukayo. Gotuukayo ni muwanvu wakuze. Mami Penny yebale twagala. Muli
Ojjako wali eri emabega wanyumidde. Wow. Nice. Tusobole onyumiza bammenta nga tubalaga obujulizi. Lwanu tujja bagamba wantu abaddewa wano. Tugende tulya fuudu. Tugende kusapa. Hana yatutwala. Ne fuudu yaffe bagireese. Hana yatutwala kati. Olabye bwamanyiyo. You see? Hana, anabidde muki? Anabye muki? Okay, thank you. Ama onabira muki? Onabira muki? Muka plate. Wakati munabira mu plate ne mu kikopo Waka munabira muki? Ne bannange. Abakulu bali ku cocktail. Kozi nabo bagole ba best bani beba flower galo. Nabo bali mu kwerabirira. Justice for Jingo. Justice for Jingo. Jingo mwale seyo wazi. Jingo mwale seyo wazi. Anti singa nyandi badde kuki kuba groom zimene. Yes mugole. Si mugole. Ye VIP. Abagore batandiseka vitamin. Omwana yabuuza maama we buli obutaala bwakabuvaawo. Bwe tutyo twali ekimere ne ttiimu yange ababeera ku kamera, Mwami Brypex Studio, God ne family kwegamba. It was such a beautiful moment. Twanyumya, we connected more, we got to know each other. Era gwata subscribing ku YouTube channel yawe Onyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One. Osubwa bingi ate era omukolo gwaffe embaga egenda kubeera live ku Onyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One. Awo nno nange ngandya kimere. Bambi subscribe obutasubwa bingi nnyo ddala. Tugoberere family eno tugiguse. Nyingi family muzze muziraba shifa zasinkanye. Byeyogerera for my true fans bamanyi. Naye nga mwebale nnyo mikwano. Buli alina kyatodde nkimanyi Katonda ajja kusanyusa. Kubanga naawe oyagaliza abalala essanyu. Buli omu waakutte weyestrain nze nkimanyi nnyo nti sigamba nti buli agaba ayina nnyo. Bati guba mutima mwebale nnyo mikwano. Era nga nakyayagala okutusupportingako oyita ku namba zino. Namba 0 7 8 2 10 15 59 oba noyita ku 0 7 0 2 56 21 57. Enamba zireeta nakawombe shifa for any support. Era nga ffe twewaayo nti abaana tugenda basomesa mpaka tukwatireko famire eno tulabe nga munnange osanga abaana bano balina kye bajja okubeera enkya ekyamaanyi and they are beautiful kids. Tubayise ku mbaga ye yandyagadde okubeera part of our wedding ng'olugendo luno olubaddemu nga ne story ogimanyi. Come to my inbox mbawadde namba zange ez'essimu ojje nkuwe kaadi yo munnange ojje weerabireko ku mbaga ey'ebyewuunyo Katonda gy'akoze. Eno mbaga Mukama yagikoza embone ni mukasukalo omo bankere Temuli naye akakunda ngakwawo. kalikiri Agenda kulya amaaso.
tulabe emmere sirabayo Tarabayo. Happy family muliwa eno muzeewo ate eno muliwa Hana muliwa Hana muli mubire munda bali mubire munda tugenda kulaba ennyanja wali. Wow. Is there, the lake is there. Mujja mulengera amazzi Hana, mujja mulengera. Mujjule wali okuyisa bu umbrella buli. Mugalabye katugenda tuleyo mutugalaba. Mugalaba. Nze ngamba Hana toddayo. Oddayo. Osigala. Tugenda daddy. Tubalekeno. Sigala nange Hana. Oba tukuleke ne mami Sifa. Yeah? Kan. Tukuleke ne mami Sifa. Kale otaba otasobola kingisa. Kati wendi. Obufo obulungi bubeerayo eyo weebuti. Bangenda Dubai kumbe neno watu. Kusande emboozi oba munaginyumya mutyeeno. Munagitandikira gye yatandikidde oba munaasalamuko. Mirisenti ogamba tugisalemuko oba emboozi etambulenga mpaka ewakiso. Bwe tutuuka ate ewakiso tusalemuko oba tuge. Bwe nagambye eki? Ogambye bwe nagambye bwe nazze ewaka. Soke tuletebya nga tetwagala bunyingire tugenda ffe twayambadde tufulu. Ate mwe mufuluma temwagala tuyingire musooke muyingire.